Kaakati omuvubuka gw'olaba oyo mu katambi yeebase n'omulambo. Omuvubuka yeebase n'omukazi nga mufu. Eyo gye muti emirambo nga toyagala n'okugutunulako. Ono omwami yakozesezza omulambo mu nsonga z'omukwano. Biva mu kamwa ke yabeeyogerera era yeewako obujulizi. Kaakati omuvubuka ono yabadde mu ddwaliro ne baleeta omukazi yabadde muwala ne baleeta omuwala ng'ali lubuto. Omuwala oyo yazze kuzaala. Wabula bwe yatuuse mu ddwaliro omuwala n'alemererwa okuzaala n'afiira mu ssanya. Omukyala yafudde ng'ali mu kuzaala. Kati ndowooza ono alabika omuvubuka y'omu ku bakola mu ddwaliro eryo naye nga akola mu dipaatimenti ndala za njawulo. Kaakati omuwala ono bwe yafudde ne bamuteeka ku katanda bamutwale, omulambo gwe bagutwale baguteeka eri mu mokyale. Kati baamuyisizzaako omufu. Yagenze okulaba nga ebbeere ly'omufu lisongodde bwe riti mu ssuuka eno gye babikka omufu. Jjukira omukazi yeebakawo bw'ati. Kati ebbeere lino nga liraga lisongodde liyiseemu. Ye bwe yalabye ebizimbye wano mu kifuba n'ashemererwa n'ayiika endusu n'aggwamu. Era kye yakoze kwe kugenda ku mokyale kuggwanika gye batereka emirambo n'aliimisa omusajja agikuuma agiteekayo ne yeefuula abayambako okuteekayo omulambo. Bwe yayingidde munda yagenze okubikkula omukyalo ono ng'akyalina muwala muto Sirekwini, nga Sirekwini munnange yafiiridde mu ssanya. Era kye yasoose okukubako amaaso lyabadde ettutu ng'agamba talabangako omulambo gulina ttutu nga guli. Era kye yakoze yasumudde busumulizi sseruwale ng'atandika kukakkanya ku mulambo ng'atandika kugukola ng'atandika gukolako bya nsonyi mu bigambo bye. Nemmwe abantu baliko kikyamu, ono njaga ye musumbuwa. Bino ne bannange mulimu ekintu ky'owulira n'ogamba ne bannange Mukama Katonda ono okakkana otya ku muntu ng'afudde n'ojjamu egundi y'olutandika oku. Olaba osobola okulaba omuntu nga mulema n'omwenya n'ogamba oyo omulema bw'atosobola de naye olwo omuntu ng'afudde. Imagine okitegera ekintu ekyo. So omuvubuka ono bw'atyo bussebo bwe yakoze njagala mukutuuseeko mu bigambo bye omwewulireko butya bwe yakkakkana ku mufu ono n'amukolako ebyensonyi mu bigambo bye. Wuliriza vidiyo nkusaba ogipereka like vidiyo yiyo. Nze nalyako omulambo, nze nali mu ddwaliro eri musige nali motioninga bagenda kunsiba. Omukazi yafa ng'azaala naye oyo omukazi yanneewuunyisa ng'ebbeere liyimiridde mulambo nga kati ne bamutuwa tumutwale mu mokyale. Kati waliwo kano akatanda ke bakamu kaba n'enziga bakavuga ne bamubika akasuuka. Nze namanya mukadde yafudde saamanya nti ate Sirekwini mwali naye ndaba akantu kayimiridde ng'ebbeere biki teseka bandu nenge nsobya bwe tosobanga. Kati ne tugenda mu mokyale ne tumusindika zalinga 8 ogw'ekiro. Twatuuka mu mokyale nga akola mu mokyale etaliiyo. Ne tuyingira mu mokyale ne muteekamu mu katanda. Kati ojja batuuka mu mokyale wano budurwa bwe babateekamu. Twamugyako akasuuka tumuteeke mu kadurwa. Ayi nebbeere bweti njagirya wadde ofudde ebbeere byanfumita bufumisa neŋŋamba waakafa nja kukulya singa obadde nti ofudde ennaku nga 5 emabega wande badde ovunze ewunya neeka okyali fresh neemulya. Era baŋŋamba yagenda n'olubuto lwange nsinga gentya mu nsi yagenda naki n'olubuto mu Geyeena. Era omwana wange kati first born wange ali mu Geyeena kuba yagenda mu Geyeena eri malaaya. Yagenda mu Geyeena yagendera mu mulambo kiwulikika kite guwooma kubanga tegukusabiriza naye walooke weebakako enviiri maama yamize embazi yadde eddoboozi ate nze eddoboozi lyagaza ki? kati oba omudiro olidde bwo waliwo kyambuuza nti
wale kubanze ndia ku first date benda sikulire ku first date goodbye chambuza feeling zange zijewa ku first date n'ekigamba nze nkusabye ko feelings ndeka ko mare n'ekiteeka ko nemara nisogera feelings zuga siya mazi tuzimpa zimpaki zina teremere ku meza gwe kakati omuvubuka mumuwulidde bulungi nnyo mu bigambo bye nga yo kennyini abeeyogerera butya bwe yakkakkana ku mufu n'alyoka amugweka olongojjo n'amukuba amatooke. Bannange abantu tebakyatya olaba omuntu asobola okufiira wali nga tosadde n'okumusemberera naddala nga si muntu wo naye kyoyo oyo kyekyo ekikubaako ekiyinza okukuleetera okukkakkana ku mufu n'omukola ebyensonyi bwe bityo. Era fiiringi ozijjawa ezireetera mutaka wo okuba n'obusungu obukkakkana ku mufu n'otandika okumukolako ebyo ebyembyona ebyo ebyensonyi bwe bityo. Mu butuufu abantu babeerako na mandwa, babeerako na bizimuzimu, baba ba Illuminati kuba gwe bokkakkanira ku muntu nga mufu. Olaba nga ne muntu munno omulamu osobola okumutunulako omuganda wange n'otabaako nakyokyoka naye nga olwedde mulamu. Osobola okusanga omulema ng'ali awo omulema yeegongobalira nga mu butuufu ne bw'okolota toyina na mbeera gy'oyinza kukyukamu. Naye olwo omuntu ng'afudde kubanga tewali kintu kisinga kutiisa ku nsi ya Katonda eno nga mulambo. Omufu bannanga atiisa. Olaba ne wabanga muntu wo otuuka ekiseera n'omutya. Naye ate olwo omuntu nga obadde tumumanyi. Abavubuka b'ennaku zino batera okukozesaamu kayagayaga. Naye eno lo senkaggale ggwe ssebo obanga ekintu kino wakikola nga kituufu wakikola nga tolimba. Mu butuufu osaana kukebera ku mutwe. Osaana kebera ku mutwe kubanga ekyo ekintu tekikoleka. Kati kankubulira omuntu asobola okuva kati mulimu abantu abamu nga basobola okumugamba nti wali eri waliwo omuntu afudde nga tasobola kgendawo yalina okumutunulako naye gwe n'okkakkana ku muntu afudde n'olyoka osumulula gundiyo gwe. Abantu gye bali nze nkubuulira abaana gye bali nga bo banyiiga ng'akeera ku makya n'akuba ekibaaba kye n'ateekamuko kayaga ke ne kamugamba nti eyo nsuusuuti osobola okukola kyonna kyonna ky'oyagala naye nga ssebo ali ku mulambo ali ku mufu. Mbusire kwini mukazi wattu yajja mu ddwaliro nga azze kuzaala ebyembi bisekerwa n'afiira mu ssanya. Bw'afiira mu ssanya ne bannange tekikkirizikika naye nga kyekyo naye nga kituufu. Tekikkirizikika naye nga kituufu. Abaana gye bali nga ye okukola ekintu bannange. Kati ekyo oba toyodde kisiraani oyo omufu ayinza okulekera emirembe ku nsi. Be bano b'owulira nti ekintu kintambulirako kinnemeddeko kinkozesa kikola biki wagenda ne weegatta ku mufu omuzimu gwe ne gusigala nga gukola ki? Ne gusigala nga gukulondoola gamba oba otaddewo enkolagana wakati wo n'omuzimu gw'omufu ono kati mu buli ngeri yonna yonna abalina kuba mukazi wo ku nsi ne mu kabuli. Be bano b'owulira nti ekintu kinnemeddeko n'anoonya omusawo nga tasobola na kumuvumula kukola bintu nga bino. Okitegeera omuntu nno nga bw'afa akyuka konna akantu k'omukolako guba muzizo. Era ekintu kyonna ky'okola omuntu afudde bakiggyawo na mikolo na bulombolombo. Omuntu kasita afa papa ne bw'okaaba ziga n'oli mutonnyeza oba weetinkuulidde akabasa ne bw'owanda ng'ali kumpi oba weetyabidde akabasa ekivundu kiba kijja kuwunyirira buli w'olaga. Naye ggwe n'odda ku mufu n'omu abaana gye bali. Nze ntidde sijja kulimba ssebo respect osaana kukutwala kukeberamuko wano
sijja kulimba. Kale Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo kuba nti ate mugobera beekumina ku mukutu, mwebale kuba nti ate musubscribinga, mwebale kuba nti ate mufollowinga, gatako n'okuba nti muwa endowooza yammwe mu comment section. Ogwo omulimu gw'amannyo nnyini ddala. Ate naba kuba nti otwegattako just kona mu kapesa ka subscribe bw'omaliriza kona mu kadde. Akadde ako kajje mu personalize okateke mu all nti bwe ntekayo video gw'osooka okukola ki? Okugiraba. Mbaagala nnyo mbeere bulungi, mweraba.